compare muambo nyo na compare na mungu masaba inanyibo na compare na mungu na kuza rice na sala komba bile na kwa yosa matatashi tachibara kanada na kwa sa compare nange simanyi lwakitakwayo bamukubye munonna muno kigande kitambula omusajja ono yazalwa mu 1994 yegatta kutimya Arsenal 2024 era musajja wamaanyi akubye omupiira nogala osera muganda kuganda ogenda mu katimba pulo kwataawo kati sometimes omupiira akutambula era nawali ku radio gamba pulezidenti omu ne mwava mu studio n'agenda afuke omupiira gusigala kutambula era omwasigala agenda kati genda ofuke kubatakayo omupiira gutambula omupiira muwanko genda ofuka nti olina okungamba nga siwulira tuli kumpewo omupiira kugenda maaso bweguto Manchester United omupiira atwala nagwamwenukana muno unakupye Mama oya nyalia ngendo ngakole maaso ga mama wo oba kategeeza susu mukoleja sai susu mukoleja sai ate banja kupulira ngakola kati kigira nalo ngire tugende kiriza akantu ga ale kolense kupira mwana maaso tugende kupira kule mwango nyo ochali kuchena musamba kasisa no famba for radio sema propamende kuna kama tumenawa beti na chotu beti hapo mimi kupamia kwa manyo mpira kwa manyo mpira mwango nyo Man United asio kompa bile hapo tap tap Canada mpira na mwango na mpira na mwango tap oh my goodness. It's okay. Rise up the pillar. Now put up the team in Arsenal. And we attack the Landa. Now put on money. That's a company. Also, my inbox sound myself. Arsenal. Oh no! Rise up the team in Arsenal. If we get penalty, Lord Jesus, Father Christ. Only could check out Musaba. I said, the program for Radio Simba and program to hear them there. Rise Arsenal. If we get penalty, Yagenza kufukangata kwa maupulo ade manyo kumaliliza weka yagenza kumangata kwa maupulo ngoyewo tugende Arsenal funye penalty yayo Arsenal funye penalty yayo Arsenal waneno njiraba kule bateno njinyo waneno nyata kulo mwatao abantu abakuza tebasobola kumanya nti ndo wali wagezeko mu kintu era mama yatali wao Nemo bazungu bakomentators mbazungu ababoneza omupiira kukisaawe awo ababeera bakwata mu radio batera okubeera magulu mu bisaawe kote babeera mu radio babeera mu bisaawe nakyo basula kikola osonye buligo yagenza okufukanza agenda Welcome to Manchester United 2024. The Arsenal is going to be playing Manchester United as a derby county. Arsenal goes from the North American country of football.
Came out with the ball and now sort of came out at 100 degrees. We're not going to get up. Simba. Katipani no kuita vinyiga. Yeah, go with the old Kanjeri. Together and die. Today marks the dawn and all those going for it. Watson is playing Manchester United. Ladies and gentlemen, Manchester. What heavy the goal is watching this football. The sun is going to be into the principles of Rome. Arsenal. Just marking the Smith of Dutchman training from beginning of 1944 with our team to now to this today. Sorry, the football. I don't know what it is. Sinagenda fuka. Sinagenda fuka. Kana ulikwenda ya sina fuka bandeji. Kwa kitu ndio fuka na weta onza. Amba kila kile. Basoka na kwa na kwanza ndo wewe gole kucha. You right? Yeah, we gotta do this, right? Yeah. Welcome, ladies and gentlemen, to Arsenal Stadium tonight. 2020 for Arsenal playing Manchester United again. And of course, for many people, 10,000 people are coming to this hall tonight. Arsenal wearing a just to work. I was forgetting going to Mikel Arteta this time around the money to Arsenal. And Manchester United is coming with a team that's very beautiful, like everyone is trying to see. So I'm like, beautiful. Arsenal, 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 Arsenal with the ball, Arsenal. Yes! We tuli mukwaniza basama. Abasama batandise okujja. So katulina okuwaniriza. Tulina okuwaniriza lesani. Naye tumanye abasama bwe bakomawo. Tubasubira mbingi. Bingi nnyo. Kyekisokera ddala. Ekyasinze ekisinga okunnuma. Fe abasigala eno Uganda tubanyo n'akajanja bannange. Naddala abantu baba famire zaffe bana akajanja. Sometimes wandi omusama aba yakatuuka era ndabika. Olumala okulinnya bw'ati n'atuuka e Bungereza papa. Ennaku eza. Yes. Senga yasooka okuba essimu. Hello. Mutaba wati senga. Yeebale kali senga. Senga bwe nekyamu. Senga bannange. Obulamu bulambula. Bulungi. Watuuse. Mbadde nakatuuka. Mbadde nakatuuka kati. Oliranda. Ndiranda ni. Kama mulungi. Kakati kyembadde nkugamba. Ye senga. Ente yange yavuddemu olubuto mpolayo emitwalo 7 jajja okuwanga jajjawo mulumbe engulu manye naabo. Senga. Nabadde nakatuuka. Namweyeranga ne sente mulonda nnondi. Senga bali nanja kuweereza oluddako. Wakalya nnyo. Naye abasenga bwe batyo. Nakusabirawo. Waliwo ne bakyali baffe. Naddala kati sometimes omuntu aba yakave bwebwegwanga bwati we pa. Yakatuuka e Uganda bwati. Tubasuubiramu bingi. Baba basuubirwa biki? Yes. Kyali akusangira awo n'akusalako. Wakava. Nze ava ebweru. Oli musama. Ndi musama.
Kale tugende. Nze musama. Ibu musama. Yes. Nina ko marufu ne soka lyabwe. Bwana kama mshalodia mbali sota. Tuli kukubo. Tugende. Tugende. Leonard. Leonard. Yes, sir. Yes, sir. Ndawachuka. Like, what's the name? No, I don't remember you. I don't remember. Never sick with your killer. Yours, man. How did you get it on there? Sure. Yes. What do you want? No, look at me. Oh, Yeah. what are you growing short? That's it. What do you power? Why? Baba na ile sika sino uli biruchuka. John. Banda kama ulichoto wali wa muda. What said this? I just came back last work, just lying about it, or flying bird. Kasete wewe. Tukenda kubigine kutapa ni. Kama jeni, tunyepia oino kuchakala tunada yo. Wait, yo. Yes, sir. Mwanzo kupelekwa atanda kako. Ata. Eddie. Zeze nakuwa mwako uweze wa Simba. No, jakuwa. Ya Samila Mole. Baba iga. Baba iga. Tamundamu. Atamdamu zinagenda. Kati njagala nkulage kati katugeze. Yes. Omulugwala. Ya sanzo. Bacho bitya. No si bitya. Nize sina ngenda yo. Akitwale twagenda. Kati mbere omusaba. Anyways, na mara yo wiki. Sebo maze emyaka ena. Kale jangu genda. Hello. Otima. You know what? Yeah. Yeah. Who bought you what? Upload. Beko bade yo kolas. Leba. Yes. What's your mother say? Once your mother say, nako saka gambi toke, but kango kuda. It is okay. Once your mother say, once your mother say, hello? Hello Karunji. Bana machino wafuka kole okweyo. Niko peleza kuwa denolo watano. Mama ota manji gamba serego. Once your father say, my father. yes. Mwana kijambo. Kakati kamubuze ekitu. Omulimu ogwokola. Mikwano gyange no gyembeera gyo gigambe nti ogwokola mulimu ki? Badikula. Once your girlfriend say, honey, come on, Azizo. Once your girlfriend say, now. once your girlfriend say, no.
nga yakubba wawa mutwalo sibalina sibalina ukakasa sibalina yogera musajja yogera mukazi mukyala wewe waka Ivan bananga Ivan omwana ndokana ennaku zino bosi once Bobby Wine say take mun namu sayuga once Bobby Wine say uli once Bobby Wine say uyo Njebe yafe. once Bobby Wine say etaka banange waliwo kejagala once Bobby Wine say once Rosa say nyoko uye once Rosa say uyo mshara aliwa once Rosa say uyo Nyokama. pull up right out once the Chelsea say once the Chelsea say hey Nyawanda oba. Quali. Pull up once Chelsea say Inepe. once Chelsea say Oba kinyankole. Babuzani omulala Mukama Katonda babuzani omulala babuzani omulala aliko once Mugingo say once Mugingo say wangi Mugingo say Tenda koni ya nyo. once Mugingo say Emirambo gigwe makaga abo. once Mugingo say Tenda vacation is a nyo. once Mugingo say twakava mu bizibu ate mutuusa mu bizibu tewali amanyiwo mumutya wasifulufiga saidi awo Tebayinza kusibalya miskini n'asula mu kkomera yasuzeyo ennaku nnya. yabo yabogedde byabo wasifulufiga saidi mwana oba lumana mmolo katonda mubingi omwana alina obuntu pulo mwataawo tuyanza kubasemanyamera era abantu tubalabye mwebali bano bamala batusasula ne baggwayo batuddeyo mu VIP wamambadde ngenda gamba atidde enkuba omulogo wakose leero teyakoze otabatanisa ebintu by'abazungu bateekamu akaliro kaliwa bwe muwala gwogenda vaawo olususu lunyerekeseza enkubuulye kaakanowana akaliro obeera obuguma yalinda abakameramani oli wekka empa wekka nakati yambadde n'omujaketi musajja wattu mukazi owamulese waka sakata olengera abantu abategedde omukolo wotudde kumpi kati teetaaga sigiri pulotakuba teetaaga sigiri esigiri eyiiyaawo kimala yamanda yatambudde ne gaasi we kuba tugende tokyuka kakyakali wakati awo kali omukutukolenya kewujja kati mwekati nakona mupale
yo kabefe kona nawe sina nawe tujimise ekintu kona biyo amakola kuliko omupiira okulengera omupiira kweguli Liverpool versus what? Liverpool Madrid just ndiyolozaamu kimu masimu ne banyawe wano e Uganda Ladies and gentlemen, babawoleza emipiira abantu owulyanga mu radio gye bali balina engeri empiira gegitambula ku sipiidi abasajja bawoleza emipiira ku radio. batera kubeeramu abo babiri mukuli paka tebawagala batera kubeeramu babiri mu studio nga bawoleza emipiira naye balina engeri gye bakinyumisaamu. owuli omupiira kunyuma kutambula bali babiri si kaboozi radio simba sajja baweereza omupiira n'ogamba what are you? Who are you? tuli mu studio za radio Yes, simba tujye tukola tuweereza yes tuli bize omupiira kutambula omanyi baba baweereza emipiira ginene balaba ku screen. omupiira kutambula Later we are showing that our screen is there. Practice makes perfect. abantu bijja bakunyoma kiki ekyakolera ekimanyi luzungu oli Amanyi English. omupiira kutambula ono kati ono yakulira obawo omulala onaddamu nga betambulapulapola Yebwa liigi. zaidi Eze substitute. omupiira kutambula basebo ne banyabo omupiira gutambula mpolampola wakutwa Arsenal wamu ne tiimu ya Man United.